ebintu bya Aromatic bino bimbuzaabuza muzanya episode neberamu abazanya ab'enjawulo then endala ne mutabeera mu balala. Exactly ekyo vaawo asobola okubaawo omwaka omuzannyo omu n'otamulaba ate next year n'omulaba kiva ku omuwandiisi asobola owandiika n'agamba eno gundi paati njagalamu omuntu ng'ali bw'ati ne bw'ati. Kati newekanga nga movie zonna ezifulumye nga tolinaamu ki. Aromatic terina buzibu ogiraba epromotinze abaana abato. Actually ekyo ekibiina kyekimu ku bibiina ebisobola oleeta omwana nga avudde from nowhere ku myaka emito n'atuuka ku ddaala ly'abatuuseeko. So Sir Ahmed tuba tulina omwebaza about that. Bamuyita Sir Ahmed Lubowa. Ani yali mu erya Sir? Nze nali muwanza. Alibwanira gwe tolaba nga alibwanira ku byakoze. Okola ebintu bimeka Fatia? Otugambye ozannya okola ku TV kati ne version inayo olina beera ne daily income ku myaka gyo. Ku myaka gyange gwe tolaba kunaba nga ndabika bulungi. Nkyagala naye abasajja be balina okukigattawo kati gwe olina kubeera nga oweebwa buweebwa. Omusajja we mba sinamufuna agenda kumpa lwaki mbeera seekolerera. Maybe nsobola ogamba money is love. Money is love. Ennaku zino batono nnyo abasajja nga yatoba ne mukazi we ng'akyamulina abakyabalina naye batono. Omutoba n'omusajja ensanje zino mukwano omutoba n'afunayo nammere azijjaamu. Waliwo kye tuyita love and money. Kati olwaliro n'osanga omuntu ng'agamba mbu simanyanga ssente ziraba. Anti abasajja basusse obonyabonya abaana b'abandi nga balina ssente. Okitegeera omusajja abeera ne ssente n'akubonyabonya n'atalina ssente n'ambonyabonya ngende w'omugagga n'ambonyabonya. Omusajja ne bw'aba alina ssente nga tannakusaba mwana tomuzaalira. Okujjako ng'okirabye nti ku baana b'olabiddeko nti ayagala nnyo abaana nga ne bona omuzaali yajja mwagala ne bw'oba just ozaala because omusajja omulabyemu ssente baswitata okuzaala tukwesonyiwa otherwise tukyakaaba nnyo. Leka tonnasanga musajja oyo abaana abo gwe basanga kika ky'omusajja leka gw'otannasanga. N'omanyi abakyala abali ewaka ng'akyali wa maama we ng'abonaabona n'omwana naye ng'omusajja ayinza okugamba yesudiru yaani omugagga w'omu Kampala. Programu eno ekutuusibwako aba Pasha Styles Fashion Store abasangibwa ku Ham Shopping Grounds Block U shop number U78 ne U79 basuubuza ate naawe agula kamu. Balina engoye nga t-shirts, plain nezo ziriko ebifaananyi, sweater shirts, jeans, shorts, capes, unisex pants, jumpers, emisipi, branded stockings, sweaters kosa ne jacket. Basangibwa ku namba y'essimu eri wansi awo ku call ne WhatsApp naawe ayagala okuderivalingira mutegeregana. Gwe ayagala cakes eza buli kika n'okuyiga okuzikola Morris Cakes and Bakery Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Balina donuts, bread eby'omulembe. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order keeke ekutuukako yonna gy'owangaalira. Gwe ayagala okuzimba biodigester oba septic tanka ey'omulembe guno giyite kaabuyonjo etali ya ssente ate ng'egenda mu kifunda tewunya ate tenunwamu. Oyina ssomero, oyina ddwaliro, mizigo, maka. Kubira abaali Hila Holdings Uganda Limited ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp babere ng'ate bakutereereza ebya kaabuyonjo mu kifo kyonna ky'oyagala ogiteekamu. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayozi ze zinywere mu ddiiro, ku lubalaza, mu kisenge oba mu kinaabiro, oli wa ddwaliro, oli wa keedi oba ekifo kyonna ky'oyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo. Bakuze lujje mulungi atulaba olunaku olulungi weeruti nzize ne lujja omulala Fatia Lujja zize mu kamera zaffe okubanga ate naye ayisaawo amaloboozi ayogereko n'Abannayuganda tutemeeteme ensonga nga bwe zitambula. Proud Ajati, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ogamba otya Fatia? Ndi bulungi. Ogamba otya baba? Ndi bulungi. Ng'olabise bulungi nnyo. Anti tuli mu kisiibo munnange. Nze ani atasobola kuwa kisiibo kitiibwa? Mbere mayi ekisiibo kisiiwuusa busiiwuusa bantu. Nedda munnange. Omuntu olina okwefaako yes kiyinza oba nga kikusiiwuusa naye gwe olina okunoonya engeri gy'osobola olabikamu obulungi. Kubanga the end of the day nsi tosobola giraga bw'oba oli ne bw'oba ng'oli bubi. So ofiringa otya okubeera omuwala omusiraamu? First of all nze nakonvatinga bukonvating to Islam. Tewazaalibwa nga oli musiraamu? Saazaalibwa nga ndi musiraamu but I'm proud era mbwenyumirizaamu. Kyo kyakukyusa? Some issues zaali waka then
my dad na converting to Islam. My dad wasn't a Muslim. Nenga ate mami wange ye Muslim. Then those okwatagana okwali awo. Then daddy wange na converting to Islam. So tata yakyuka lwa mama. Yes. Okwatagana omusaayi. Waliwo chemistry. Then ne Islam kakuba nali mu P5 by then. Obusiramu obusanze oti? Obusiramu tebulina buzibu kubanga nandifunye obuzibu singa like otwa convertinga. Daddy wange bati ya convertinga nga ayagadde. Ne kwegamba naye yali ayagala. Kyova naffe bwatwangwira nti we ya convertinga bwati. Ne batandika otusomesa Obusiraamu. Ate ne tubunyumirwa. Obusiraamu bulungi. Oluwarabu olugendo otya? Banyawe ye party esinga otawaanya abantu. Nze nno namalako actually we twa convertinga to Islam. Namalako P7 yo nanga buli holiday nsoma Obusiraamu. Ng'ogenda n'osoma n'obikwata. Kuba okusoma kirala n'okukwata kirala. Nze ndi Musiraamu. Ajjudde. Osoyimiriza weswala. Alwaki mba sijiyimirizaawo. Nze ndi mukyala Musiraamu. Gwe weebuze P5 esheza nali muto kati nkuze wonna we ntuukiddewo no nga ndi Musiraamu. Ate eddiini ekwatika mu myaka emito wali. Singa obadde okyuse wano bukulu awo kyandimmenye era kati nze ninga okumpi yazaalibwa nga ndi Musiraamu kuba of course era wali nali sinaba kutegeera nnyo. Ogenda ogira bwenti nga ndi Musiraamu. Singa okera kumaja n'ofuna omusajja atali Musiraamu. Ndowooza kiggwa bulungi. Tekibaamu mbu ate omwana twagala afune Musiraamu. Anti kati olaba lujja ebintu by'omukwano bino bizibu. Nti nga ne mama wange bwe yasanga omusajja nga siri Musiraamu n'amufunamu omukisa. Kati you never know. Sobola kujajinga nti oba omusajja Omusiraamu bw'ajja nga si Musiraamu nyinza obutamukkiriza kubanga ayinza okujja nga si Musiraamu naye ng'oba oli awo yamanyi Rio Fatia ng'oba oli awo yes ng'oba oli awo yasobola like nga bagamba nti nyini mufu yakwata ewawunya nga ye muntu asobola okumbeererawo so ayinza okujja nga azze nga si Musiraamu ng'ate n'enkwatagana naye kati ogamba Mungu yasinga okumanya ye n'omwami gw'anaaleeta nja kumwaniriza of course kubanga bwe dina abadini tusobola baba mukwano we gubaawo nja kuyita baba kubanga leero mutuleke barujja ffe tuli mu tugenda tuuka waawo katusooke n'ekyeddiini olaba mbadde nkugamba ebintu bino munange si byangu ebintu by'omukwano ate ddala ng'osazeewo nti ngenda fumbirwa muntu omanyi ekintu kyobeera mu relationship n'omutyanjawulo n'ogamba nti kofumbirwa omuntu so mungu ayinza omuleeta nga wallaahi gwandeetedde okufumbirwa naye nga si Musiraamu nga omutima guguddaawo kati oba oli awo omukwano ogubeera wakati wammwe musobola okwegerezeganya ogenda olabirawo ng'omusajja asiramisa ye waaba asigaddeyo gwe tokyuka sisobola ate kukyuka lwamu sisobola kukyuka sisobola va mu Busiraamu kino nkyogera oli ne bw'abanga ekyo kyo ndi ready okuleka omuntu nze okudda mu ddiini endala nsobola oleka omuntu n'agenda nesobola va mu Busiraamu good one ako kagenze kati kagenze eri buli Musiraamu n'atali Musiraamu because bino ebintu bihappeninga bannaffe nsobola mufuna omusajja nga si Musiraamu naye sisobola kuva mu Busiraamu kudda mu ddiini y'oyo omusajja okitegeera naye nsobola omugumiikiriza you never know naakola atya n'akyuka naye ate nze sisobola kukyuka yoyo Fatia Lujja kakati tutuuka ku linnya lya Lujja lino nze lya jjajja wange omusajja gwe lyani erinnya lya Lujja kati bwe nali nga sinaba kufuuka Musiraamu nalina amannya amalala kati bwe nakonvatinga to Islam mami waffe gonna n'agatujjako then mami waffe n'atukutuuma ffenna Lujja erinnya lya daddy era daddy ye Lujja that's why bampita Lujja maye abakyala bwe mufuna eri erinnya eriwo erityo balowooza obeera wafuna ddwa haaje nze nkyali ku Lujja nkyali singo kwegamba Fatia Lujja ku Lujja lwa mwami Lujja okitegeera nkyali mpaka mama wange okay kale so ye Fatia Lujja omulungi atulaba ali ne Lujja ku program y'olunaku olwaleero era bagenda tusonyiwa muko kubanga yitune ya family kati Oluganda lutudde Obuganda buladde okitegeera nkitegeera awo tuli so Fatia omanyi ensi tekoma abatulaba tebaggwayo atulaba for the first time so kombuli ebiki byokola byotekako amaanyi oba ebikutwalira obudde okay omuntu andaba olunaku lwa first of all sinanakwaniriza abantu mbaniriza okubeera ku eno program yaffe olunaku olwaleero amannya nze Fatia Lujja gwe mugenda okubeera nga mwogerako naye muwulirize ebiki ebimuvaamu Fatia Lujja mu bufunze oba ngambe ntya
go ondaba kati goyinza gamba ki for the first time nga ondabye naye lujja tuvudde wala nnyo akuba ebintu ebisigenda byogera wala naye come a wrong way. Ndi presenter okuva ku BTM TV yali ku Delta TV Jenava. Yes. Then I'm an actress from Aromatic Entertainment. Okyaliyo? Nkyaliyo. Dindako. Ebintu bya Aromatic bino bimbuzaabuza. Muzanya episode neberamu abazanya benjawulo then endala ne mutabeera mbalala. Exactly. Ekyo vaawo asobola okubaawo omwaka omuzannyo omu n'otamulaba ate next year n'omulaba. Kiva ku omuwandiisi asoowandika n'agamba eno gundi paati njagalamu omuntu ng'ali bw'ati ne bw'ati. Kati ne weekanga nga movie zonna ezifulumye nga tolinaamu ki. Yes. So gwe wasemba featuringa mu movie ki? Batenda. Okuva ku Batenda mizannyo kyawe egize giddako. Wabaddewo Climax. Climax akyagenda maaso then waliwo n'ensobeddwa yawedde. So egyo gyonna ebiyitwa featuring. Then waliwo Promise gwe na featuringamu then nga bwe nkola ne Batenda. Kati Promise ndowooza ali ku BBS right now. So mu Aromatic baba signing under contract oba byaba kyali? Waliyo contract of course tewali gy'osagenda nga tewali contract. Waliyo contract gy'osayininga. So waba tofeaturinze mu muzannyo guno mu episode ereera etambula ku social media ne ku TV ku stage wo featuringa? Ate kati ojja otya mu movie ku stage nga togibadde oba olaba kisoboka? Tekisoboka kati bateekayo bate Climax nga saalimu nengenda nenzanya mba ngenda kuzannyira ki? Anti baba featuringako ng'aba members nga balaba nti baleeta n'abayimbi ne bafeaturinga ku mizannyo gya ku stage. Kati nga balaba Batenda bwe nalimu era ne bateekayo Batenda ku stage of course mba nyina okukola ntya naye kati Climax engeri gye sitambulemu of course mba sirina we ngendera ku stage. Naye ng'okyaliyo abadde bagamba nti mwavaayo. Gyendi mpaka we bananninda ne mbagamba omanye nvuddeyo Mungu asazeewo bw'ati ne bw'ati ate katukwate ejja n'endala era nsaba mu supporting naye nga sinnaba kukyogera banninde nze nja kujja nkibagambe. Naye okufulaiza mu Aromatic kitambula kitya? Aromatic terina buzibu ogiraba epromotinze abaana abato actually ekyo ekibiina kyekimu ku bibiina ebisobola oleeta omwana nga avudde from nowhere ku myaka emito n'atuuka ku ddaala ly'abatuuseeko. So Sir Ahmed tuba tulina omwebaza about that. Bamuyita Sir Ahmed Lubowa. Ani yali mu erya Sir? Nze nali muwanza. Alibwanira. Gwe tolabanga alibwanira ku byakoze. Mu Aromatic muno mulimu abawala bangi. I think for the first time kansooka ekibuuza gwe. Mukwatagana mutya naddala nti tumanyi nti abawala bwe babeera nga bangi wabeerawo okkaayana wabaawo okwewalana mwe mukikola mutya? Kyennyinza okugamba about that issue wantu abeera abawala ebyo tebikola bitya ebyo tebibulawo but still buli muntu ayina gye yava. Bro tusobola obbeera wano naye nnyina gye nvudde olina gy'okoze otya. So byonna by'oba okola of course oba olina omanya nti munnange siri mugandawo nange manye ekyandeeta wano. So I think mu Aromatic engeri gye tusobola abawala okubeerawo ne tukwatagana it's because first of all ffenna tumanye ennaku yaffe. Olaba muntu ala ku screen naye omuntu wetukala tukola obudde n'oba okutula tetubuyina bakwetaaga kuseeta ssaawa 3 ogenda kukola mpaka ssaawa 12 ogenda kujjawo obudde obubeera n'omuntu obeerawo omusikeesiko omukole biti ate kiyinza okuhapeninga ng'eno set ngenda beerako naawe n'oli eri set nga kuliko balala kwegamba n'obudde obwekuŋŋaanye ennyo tulwawo bufuna okujjako nga tuli mu meeting. Kyova nkugamba nti buli muntu amanye ennaku ye we tutuuka wali tuba tulina okukola jjukira ewaffe tuba tukola amaloboozi tegakola gatya tegabeerako kati kwegamba onoofuna otya obudde obugeya muno ng'olina okubeera ng'osirise bw'aba musiiru okitegeera bwetyo wetambula omwaka ne guggwako nagule ne gujja ate tuli bumu kwegamba Director tugamba nnyo ekintu kimu nti nomukwatagane tusobole okujja ekintu kye tuba twagala. Kubanga bagenda kuzanyisa Fatia ng'oli ne Agi. Nga baagala that friendship. So munaba temukwatagana togenda kujja ekintu director kyakola atya. So atukubiriza nnyo mu byonna bye tukola. Tubeere bumu. Yes, yoba then odadde movie evaayo ng'erabika bulungi. Namuga bannange nenga because tulina principles zetutambulirako mu kibiina. Yes. Then twogere ku gwe ng'omuntu nga bakuwelokaaminga nga sinava ku kibiina kya Aromatic. Oze at times oli mupya mu by'okuzannya. Waliwo atolodde basiniya b'osanzeewo cause tusomesoninga kumanya nga time yo kati wazannyira mulinamu ba friends nampijja badana ndoza yalimu naye ne characters z'abantu abalala. Yes. Gwe nga abazze omupyolo bakuwelokaaminga batya?
kiba kitya toba nervous kati kyetinza okugamba nti buli wagenda mu kifo nga mulimu kubanga ffe twatuukamu amanywedde baagakola dda naye kati omanye engeri olina okumalako mu mbeera eyo olina beera hambo omanye omuntu ali hambo kubanga nebyo bidadde gwamwetaaga yetakola atya takwetaaga kati gwe kyolina okola ekisooka omuti akutiisa amaaso ogenda mutwako botibane nga obadde omulaba ku tv kwegamba nga obadde oyaya n'omutuukako n'olwekyo embeera eyo tugimalako tutya just kubeera hambo n'obeera nga like oba nkugambe nti omanye okuba omuntu ekitiibwa omuntu buli wamuwa ekitiibwa ne bweyandibadde agenda kukambola gamba mbika Fatia okitegeera tekalina buzibu kati kwegamba nabawa that respect nensobola okureceiving welcome yaabwe nga terina buzibu yadde n'akatono era sirina muntu gwensobola kwogerako nti oba kino oba kyeti mu kubawa respect ndoza obayita Auntie Florence Auntie Diana Mwanaye oba olina kyoyagala omuntu omuyita anti tewalaba Chosen Becky waliwo ka video akafuluma nga oba yali agenze ku spark naye ng'afukamira wansi n'abuuza abantu. Oh yeah, back then yali afukamirira abantu n'omanyi kye yafunamu naye yandibaali tagenda mukubira kayimba banaye omwana oli okitegeera kati munaawe ekiba kyetaagisa nga neetaaga namuyita anti Fro mba nyina okimuyita nze Flo mwagala nga nze omuntu naye omuyita Florence oba omuyita Auntie Florence siri lwaki mba muyita Florence adservingako erinnya lya aunt cause she deserves it era muyita Auntie Flo naye na responding anti Wanjika Fatia naye kiri understandable naye abantu era tebalina buzibu yadde n'akatono so that is aromantic for you ne Fatia mumulinde mu episode enaddako gye banaabaleese inshallah TV kitambula TV talina buzibu Pozi zibeera sawa mmeka? Zibeera sawa 10 ez'olweggulo every day not every day every Saturday that is BTM TV embeera ya city program embeera ya yes city program okay awo nga musunsula nsonga z'abayimbi ezo zonna nga tuzikwatako kaye waayitira waawo mbeera naye ku program Wisdom kaye yes sajja kasuka ekigambo ne kiyita mu sound awo n'ogamba nti ye maama omumanaging otya ku show managing anta sometimes nsookawo nenjogera waliwo ne lutubeera nga tuliko ku set fembi Wisdom talina buzibu wali obeddeko naye kola naye shows ze talina buzibu Wisdom kati lwaki ombuuza mu managing anti oba tolina energy Wisdom akuvuga speed ne Wisdom nkoze naye ebbanga ddene baba mbadde naye ebbanga ddene ku YouTube channel nga tukola ffenna so it's very easy for me okukola ne Wisdom kuba talina buzibu ye muntu ali easy to be controlled Okay, so that is Fatia for you. Briefly mutegedde bimukwatako ne gyawangaali ambisira bye nga tebiba bya ddembe ebyo kakalabya then eby'eddembe n'okola ki eby'eddembe mbeerako ku Fatia Fashion Store nakola business yange neya online ku myaka gyo naye tulina onnoonya ssente okola ebintu bimeka Fatia nkola ebintu bimeka otugambye ozannya okola ku TV kati ne fashion nayo olina beera ne daily income ku myaka gyo ku myaka gyange gwetewa kunaa nga ndabika bulungi nkyagala naye abasajja be balina okukigattawo kati gwe olina kubeera nga oweebwa buweebwa omusajja we mba sinamufuna agenda kumpa lwaki mbeera seekolerera bali banyi nti their pressure ejja buzi ku muwala w'emyaka gy'okubanga kati ali mu kusaakinga being singa ebeera ramu mukwano nina okwekolerera nze firstborn ewaffe nina a lot of sisters benyina okulabirira so kati mashallah mukama ajja muleeta omusajja bw'anaaba amuleese te kati nina okwekolerera nenoonya 10 era onsanga mu tawuni omwo nga nakiyingidde ekibuga mbanjiriba mba saagala nakumanya bya ntinti oba ondabyeko mu kamera obiriba ekibuga waliwo ebukya nga nina kye neetaaga nga kiri eyo wansi neŋŋenda nenyamba empale yange empanvu neetaako shades mask nenzikirira notoka obiriba nenkisiibamu paka ssaawa 10 n'olamuza n'osuubula n'obifuna nensuubula nembifuna nenzira ewaka nodde eno n'otukubako n'ojjayo akasente okitegeera njagala tu understanding ekintu emyaka gyo n'ekigambo omuwala okukola than ebirala abasinga bituwa obudde kuba I understand omuntu ayinza okugamba nti kati emyaka gy'abafatiya egyo giba gya kunoonya basajja emyaka gy'abafatiya egyo giba gya kukola lugambo giba gya idleness kucyakala byonna lwaki ggoloza nti kulina kubakola lwaki ndowooza kulina kubakola kuba ekisooka nakulira waka nga mama wange akola we natandika otegeera bwe nti nga mama wange atunga kyalaani paka kati akyakitunga
ekyo kintu kiba kikulaga ekintu kinene nnyo olina okukola kubanga olaba still dadi wange yalinamu akasente kaali kakyaliwo nga tekanabakenderamu nga kati naye nga mama wange akeera 12 n'agenda n'akola nadda ekiro ssaawa 4 walayi ne bwoba okkiriza otasobola kutuula Kampala neneebaka mu nnyumba okitegeera kuba nagamba olaba akola nga tebba walina ne kasente olonze lwaki mba sikola okitegeera ate nenekanga nga omanyi kibaleta okuba first born g'okulira bonna abawala ate nga bakuddako bawala olinamu akalenzi kamu akalenzi ke kasembayo ate nga family yange teri mu Kampala eri outside Kampala that means bonna bagenda kuba baagala kujjawa mu kibuga wano ate nga bagenda kujjawo balina kubeera wani gwe mukululo kati lwaki mba sikola okola okufunamu ki lwokedde n'okola muli kikyowulira njawulo kijja ofuna ng'omuwala buli wankeera n'enkola ebyaddala kankubuulire omusajja asobola okuwa ssente naye ssente y'ekikazi ng'ogikoleredde enyuma omanyi osobola okwata ssente z'okoze n'oziteeka wali nga gwazikoze nga olina n'olugoye lw'oyagala okugula naye n'otalugula n'ogala ssente zange kanzirabeko bulabyawo kugamba olina that peace of mind gy'oba olina nga gwe yeekoleredde ng'ozirabako kinyuma nnyo 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 nga bw'okiwulira naye tekyonoonamukkwawo kubanga nzibadde mmanyi ababeera mu ssente z'ekikazi baba balemeddwa single mother life abasajja abatataganyiza mbaleme babeera mu ssente z'ekikazi munaye nno kankwera kuba abantu babyonoona abantu tebatumalirayo naye wallahi naawe oyagala omukazi akola nange lwakuba mugane mugamba nti nno biki naye teri musajja ayagala mukazi teri musajja yenna atayagala mukazi amwongerako 10 ne bwe mba nga sikongerako na ssente naye ng'okimanyi waliwo somehow wenkusupportinga olina that peace of mind gy'obeera nayo okitegeera so oyinza okungamba nti nno buno obudde nandibadde nkola nti ansakinga mashallah omwami Allah bwamuleeta nja mukkiriza okitegeera naye ate siru njagala n'omwami oyo ansange nasigenda mukubira mugambe enjala ennuma ng'oyinamu nga nninamu nga sigenda mukubira mugambe nti no maama wange amulwadde neetaagamu ku ssente ng'okimala ng'akimala kubanga ono omusajja waanajja byonna ne mbimugamba agenda nakummanyiira ajja gamba nze muwa buli kimu maama walwala nze muwa buli kimu nze amwa kyova abasajja batumanyiira nga toyina naye buli oba ne ssente oba olina that speech of freedom ng'osobola okwogera abamu olusi freedom gye bakozesa obubi ne bagyogerayo abasajja naye omwana agenda nagaba bannange enzo kati nkole ntya nandibadde nkola kino naye omusajja yampa buli kimu ngenda kumunyiiza munnange n'okkakkana ng'oli mu mbeera yakunyigirizibwa because toyagala kukola naye oba oli awo singa obadde weekola ogenda kala kuba kyogambe mama yange yeetaaga kasukaali nkamuwe baba nga alemeddwa okusoma kamutereko emitwalo 2 nga sigenda kufukaamirira okimanyi nti waliyo abawala nga lwaba yeetaaga ssente lwagenda okukola empisa nga yeetaaga ssente leero bw'abanga yeetaaga ssente wiiki ejja ng'eno wiiki agenda beera wampisa akufukaamirira akubire ku makya emisana ekawungeezi akubuuzengako buli dakika because yeetaaga ssente embeera saagala gituuka aba apima exactly ateekebwa embeera omuwe kati embeera saagala gituukamu ebintu bino ebyensi si byangu ate bizibu abantu abasinga bwe bajja mu kibuga agenda kujja mu kibuga nga talina connection nga talina muntu agenda mutwala kalimo ka gundi kola agenda atandikira mu kuyaggayagga and sometimes ensobya abawala bano gye bakola omuwala adda ku kyalo ewaabwe bamulabye azejjukira ova mu kibuga osanga osula na muwala naye wakati olaga kati omuwala neyegomba omuwala oye nga abeera Kampala naye nga tamanyi ngeri kijja wangaalira mu Kampala kati naye ng'alinnya ajja mu Kampala bw'ajja mu Kampala omuntu gwagenda osangayo be bano abasiiba mu bbaala abazunga obuzunzi ekyo babeera mu bbaala emisana ne batambula tebalina waakubeera kati naye n'ajjamu obwo obulamu kati bw'ajjamu obwo obulamu waliwo ababeera n'omukisa bw'abujjamu n'afuna omusajja bw'afuna omusajja n'atandika omuwa kasente olaba eyandibadde atandika okugamba nti kankole atandikidde mu mbeera yakumuwa teri muwala ng'atandise bamuwa asobola okugamba nti kakole kasita otandika nga bakuwa buwi kasita otandika ng'omusajja akuwa wallahi tosobola kukola ssente y'omusajja ewunza tosobola gikuŋŋaanya n'ofuna kapito tosobola batono abagifunamu omanyi kibaita ssente ng'omanyi bwe ggwawo ngenda kuba banyongere emitwalo 5 emirala olyandye naye ssente gy'obeera nga gwagibonaabonedde n'ekikumi we kikubulako olumwa mbadde manyi nti ne buno obugoye obwo bagula obukundisho ebeera kapito kulaga kundi afuneyo era endala anti era waliyo abo abawala abalala ate kati wano tetusobola boogerako twogera ku muwala essaawa zino
ng'ali mu kibuga naye nga tamanyi kye bayita kukola ng'awangalira mu mbeera be batava ku zi trip be babeera mu mabaala be babeera buli ewali ekisanyukirwa naye ng'embeera gy'ayitamu bwadde ewaka tesanyusa naye nga bw'ayambala n'afuluma buli omu agamba naye akawala kalabika bulungi naye nga gye kiggweera teriwaaka okitegeera nti babeera mu bulamu obwaddinaayo baagala babeere mu bbaala abeere ku ttebo nga kuliko wayini ez'akabi abeere ku ttebo nga ayambadde bulungi naye nga muganda wange tasoose kulowooza gye nva wafaanana wati abamu bagamba beeyazika n'engoye okulabika eri kyali tebagamba wabula bakikola beeyazika basula mu nnyumba balinga abantu 6 mu luumu emu ayigizaako okulya nga balya abatutte out nga bagenda ne baba balabika bulungi n'ekibuuzo ekyebuuzibwa byonna babikola obulamu bugenda kuggweerawa kuba abantu tukula ate tetudda mabega naye kiggweerawa nze nina bilifu nti yes osobola obeeramu obwo obulamu ng'osanga oba oliawo ogamba naye newoba n'emitwalo 10 bitandika obulamu bwo ne bukyuka emitwalo 10 kisobola omuwala emitwalo 10 kubanga the end of the day tugenda gamba tulinde sente nyingi zigenda vaawo male ufuna capital milioni nga 5 zigenda vaawo lujjani agenda okuwa milioni 5 ogattiriza mpaka ddi majimba abakyala banga muyina ekitaggwaawo anti ensobya abaana gye bali mu kutomera kyobola abaana abalwadde there are so many girls nga bw'omukwata n'omutwalo omukebera sirimu asobola n'okufa nga tannaba kutuukayo mukebera tuula wano mmotoka tugende Lubaga n'azirika ndotandika tekujjanjaba pulesa kyokweyagala mmanya musaayi olaba tuli wano n'ekintu kye bayita okukebera sirimu abawala batono kwaba abazunga abasobola okukkiriza okugenda obbakebera tone wali otutteko munganda bosibayiringa ate nga kyandibadde kyabuvunaanyizibwa omuntu yenna omulamu okumanya HIV status ye kyabuvunaanyizibwa nnyo nga bw'okiwulira lindako kyalibadde kyabuvunaanyizibwa omuntu okubeera ng'amanyi bw'ayimiridde newoba tolina gw'oli naye newoba tolina naye kyabuvunaanyizibwa okubeera ng'omanyi obulamu bwo kati kwegamba lwaki kyetaagisa because obulamu bwagalwa ate kyetaagisa because bwe weekebera n'omanya nti oli mulamu weeyongera okwekuuma naye buli obeeraawo ng'ogamba oba ndi biki kaŋŋende tomanya bw'ogudde mbiki kumbe tomanyi ogenze oyongeddemu ne stage yeeyongedde wandibadde weetaasiza ng'okyali ng'okyasobola okumira ku mpeke n'obeerawo ate ogenda kakkana ng'ate wootegeeredde ng'ate obulamu buli waasi nga tokyasobola kukuuma bulamu lwaki olowooza abawala balagajjaddidde nnyo obulamu bwabwe mu bintu bye tulaba ebyenjawulo bye bakola omuntu n'onywa n'ovaako toyina mmotoka yo egenda kukuzza waka n'omusanga ng'ali ku kkuba agwirana mu kiro mbeera ntambula mu kiro nga mbalaba abawala nga bali bwe bati nalakagoye nno nga kayambadde kali biki olowooza anti ekyo ekyokubeera desperate tebalina kiddako ye kasitabuki naye bannaye kambuuze abawala yes omwenge tetugugaana muntu gunywa naye lwaki omuntu oba teweepimira ogummala gweguliwa anti ebiseera ebisinga si abaasasudde kubanga ekisinga okwasa ennaku omwala agenda nagamba njagala omusajja mugagga njagala omusajja ng'ali bw'ati naye gwe ng'omuntu w'esiteegi nze otya okitegeera oyagala musajja wakabi oyagala bulamu bwakabi naye tova mu bubaala bwa layisi tova mu kunywa bwenge bwa layisi tova mu kunywa walagigo olunywa ng'ovaako naye nga naawe odde wakooka bw'ogamba bannange omusajja yambula nze noonyeza abasajja bavunaanyizibwa bambuza naye nga gwe ngeri gye w'esiteegi ngamu yeekusafalingi oba oliawo singa abantu abawala abamu abawala boogamba bakyuka ne bagamba nedda omanye kyekiriwo kati neetaaga bulamu bulungi kane staginge bulungi oba oliawo obulamu bwawe busobola okyuka ne balemedde mu bulamu bw'okulowooza okubeerawo ne banywa obwengo bwa layisi ne bazunga bulinaku ne bakola ki ate ng'obulamu okula bugenda kukyozaala omwana obulamu bukyuke tukonsidagenya ekigambo nti omuntu akula bannange olaba byonna obikola naye omuntu akula ate abantu bave mu mbeera yogamba nti bo talina kyafiirwa omuntu nakera ku makyanga akola gafula okitegeera ate bayiga okubeera n'ebiruubirirwa ebirooto ebinene beerako naye weegombe ku muntu ogambe omanyi lwaki oyo ali bw'atyo ffenna tuli bantu yes blessings yeesooka omuntu asobeera n'omukisa naye weebuze lwaki ali bw'atyo kantrayingeko nnemererwe then okubeera nga weegomba abantu bambala bakola biki tulina okuthinkingako big
kyova tukyasafaringa nnyo ku mulembe guno ng'abasajja tugamba nti twagala abakyala bakola abalina ssente n'abakyala bagamba twagala baami bayinamu ekintu ekyo gwe kiraba okibalansinga otya nga tutunulira abakyala ebintu bino bizibu nsobola obeera wano nga obulamu bwange tebuli bulungi mungu nandeetera omusajja obulamu ne bukola butya ne bukyuka ddala yalina ssente ng'alina ssente era n'omusajja asobola obbeera eyo n'afuna omukisa n'afuna omukyala kuba abasinga babeera bakuluko myaka naye n'amukyusa kwegamba ekyo ekintu kyo kiba kya mukisa okufuna oyo ayina naye era njagala nkuzeeyo emabega baaba nti n'engeri gye weeyisizaamu kyentegeeza gye weesiteginzeemu ematalinga tugenda kera ku makya ogambe njagala musajja akyuse bulamu bwange ng'ogenda kutula mu bufo bwa layisi weetekemu emitwalo 5 emitwalo 3 n'ogendako ku sereno eyo capital by the way yo capital kitegeeza obirivingira mu kwetega no si birivingira mu kwetega naye nkugamba ngamba tuli ku ky'abasajja n'abakazi ng'omuntu banagamba nti njagala omusajja akyuse obulamu bwange tugenda musanga muwino owangambe saa kujerega abantu bawino kubanga muwino of course wali abantu abagagga naye just ngambayo ebifo oba ngambe muwa oli ali eri nateete oli bwayise kale tetugamba bifo kubanga osobere wantu ngera abantu we bali ne kale ngamba naawe tunula mola bogambe in case wemba ntudde wano musajja level kyagenda okunkwana agenda wano wetutudde kati wano wala abantu omusajja kati ne bwagamba nti motoka ye wali okitegeera obola ebiradala tewali losi gyokoze nosobola obbeereyo ng'ogamba njagala omusajja akyusa obulamu bwange n'omunoonyeza ebbanga naye nga gwe kenyinyi n'omuntu teweenoonya so bagamba kwegamba oli mu njogera egamba nti noonya ky'oyagala teweetuulako then ekyokulala gwe anoonya omukyala ayinamu oba anoonya omusajja ayina ssente tosobola kukwata musajja n'omuyamba ne mwesupportinga n'afuuka ky'oyagala nange ebyo ebintu byaggwaawo wangi ebyaddala omusajja osobola okutoba naye batono era mbeebaza buli musajja yenna nga yatoba ne mukazi we ng'akyamuyina nkwebaliza ddala naye byaggwaawo kati batono abakikola omusajja olumala okukola ezo ssente ze wallahi ng'anoonya azijjaamu ng'anoonya kikazi kyeru kinene kyamabina kyaki wallahi nga gwe yatoba naye tokyalina kyomugamba olimba naawe gwomanyi abakyala abatuddeyo ewaka naye nga gamba natoba n'omwami wange naye ng'essaawa zino ssente tazijjaamu laba bakifuula kyakwogerako bwogezi boogera naye kyekiriwo Fatia kati gwolaba kati kakulege osakanalabidde ebyaffe ebyabavubuka nobeera n'akavubuka muli baavu ne mbeerawo mu mbeera yonna ogenda akafunyemu ssente wallahi nga takyakujjuka just a mere boyfriend kati balamu omusajja gw'obonyebonye naye okuva emabega goza abakazi bameka abakaaba nga ssente yagikolera naye nga tagirya ng'omusajja alinya n'ennyonyi n'agenda e Dubai n'agenda n'omukazi omulala nadda bangi bayambye mbw abasajja baabwe ne bagenda ku byeyokukola bwe bamaliriza ng'afuna contacts kati ssente zigendako ewo nze era sikyasupportinga sikya omuwala mbuno nange mugambe gwe oba owulira omusajja gw'olina nga mwavu nga tomwetaaga tambula ogende kubanga ogenda toba naye akulekewo ate otandike kaaba omusajja neerekereza bino nembeera naye ate takubala mu magezi bw'oba olinawo chance enda nga waliwo omusajja ali obulungi okumusingako genda naye oba togirina sigala osobola bba n'omwami wo nga mwavu naye nga waliwo ensonga gye mwakwatagana ng'alina ensonga ekugatta guma beerawo nawe oba okimanyi nti omulina ne mubwavu bwakujooga bw'oba olinayo omulala amusinga ssente genda kati laavu egenda sigala bannaffe omanyi omusajja okubanga mwavu ng'akujooga mbw'omugumire muganda wange quit eyo si laavu kiba ki simanyi kubanga munnange ekintu kino omanyi waliwo kyetuyita love and money kati olwaliro nosanga omuntu ng'agamba mbu simanyanga ssente ziraavu anti abasajja basusse obonyabonya abaana b'abandi nga balina ssente okitegeera omusajja abeera ne ssente n'akubonyabonya n'atalina ssente n'ambonyabonya ngende w'omugagga n'ambonyabonya so that's why bagamba nti kati money is love exactly oba toziina ffe kati tuviiriddemu nsobola ogumira omusajja omugagga nga njolonga ne saagumira omusajja mwavu nga njolonga okitegeera ogenda kunjolonga nkusabye ekyokulya tokola otya noonokola njolonge nga mpa ssente awo nsobola obbeerawo sobola olaba maybe nsobola ogamba money is love ennaku zino batono nnyo abasajja nga yatoba ne mukazi we ng'akyamulina abakyabalina
naye batono mutobe n'omusajja ensangi zino mukwano mutoba nafunayo nammere azijjaamu naye ng'otobye musiibye enjala mukoze biki so si kyawagira mwana abawala kikola okuggyako nga ye option eriwo naye bw'eba ng'olina option endala ng'olinayo omuntu omulala akufefeta ng'alinamu kasente mukwano kwitinga akonkona buli lukya akulemeddeko kwitinga avaawo wallahi ge mazima ate munne lumu bagamba ngumye lw'abaana oluusi omusajja yakwanguyiraawo n'akuzaalamu omwana omuntu atudde olwo omwana atuule omusaayi gwe ogusobola okukutuuza naye oba tonnafunawo omusaayi oyo atannazaalawo asobola okubeerawo atannazaalawo agende naye w'omwana owaayi kunsi kuno bannange ekintu kye bayita omwana ne maama oba omwana ne taata kyagenda wala sinnazaalako naye that bond ngimanyi okitegeera kuba nange nakulawaka waliwo maama ne taata nafiringa that love so akusapotinga mukyala kwawukana ku zadde lye agume engeri gyaguma n'azaalawo agume gwe manya nti gwe kati kyakukwatira awo ate naye taguma nnyo nti oba kyamukwatirawo osobola obeera mu maka ng'omusajja asobola olabirira abaana bo ng'abaagala nnyo ng'olaba ne bw'otambula n'ogenda abaana bagenda funa that love ne bw'obeera mu maka ng'olabira ddala omusajja obudde bw'abaana bo takola ki tabuyina nga gwe buli kimu taata twagala kino taata guma gwe beerawo ne bw'obeera mu maka ng'okimanyi omusajja abaana abaagala nnyo awo osobola ogenda n'onoonya obulamu obulala kuba oba okimanyi abaana bo bagenda bbeera bulungi nati nakyo tekigasa muzadde vaawo mukyala ate abaana be ne basigala mu mbeera empi awo oba olina okuguma n'abaana bo munnaange naye oli we baba nga abaana bali bulungi then awo omukyala osobola ogenda n'onoonyako ewala wegibanga emirembe tokola ki toyina kuba nga tulivinga once kati ogenda ekigambo ddembe nakyo kikulu ati kubanga buno obulamu tubeeramu omulundi ogwo osobola obeerewo omusajja walahi nga akuwa buli kimu nga toyina mirembe bw'oba olaba nga waliwo that love wakati w'abaana ne taata genda onoonye emirembe wasanze naakuba ne ku kibooko galamira ne baba omusajja akuba ye mukwano kiba kisusse njagala nnyo ofumba nga mamange bwe yafumba emyaka gyonna akyali maka naye omusajja akuba tagumiikirizike naye nga abasajja bannange kyokkuba nedda nyiiga byonna bikole naye tokuba olaba n'abasajja ku musajja tetukyawagira kulwana okitegeera lwaki oba okuba omukazi lwaki tambula oveewo ojja kudda oteredde but why kuba at the end of the day oli maama w'abaana bo muyina ekibagatta kinene nnyo nga bwekitegeera abawala mwenna abanda omusajja bw'abanga takugambye funa olubuto bannange tetuddamu kuzaalira basajja lindako omusajja yagamba omukazi nti njagala lubuto bw'aba omusajja tannakuwasa nga muli mu bya dating omusajja baba tannakusaba mwana baswiti nsaba omwana tusooke tumwesonyiwe kubanga omusaayi gwo gw'obonyaabonya nanti waliwo olinga ye oyina mumukakako mwana gy'ogenda okkomokaaba nti Fatia alabye ekigagga kiyinamu njagala muzaalemu oyagala omuzaalemu ne gw'ozaalira ayagala kunyumirwa n'omusaayi gw'ogenda gubonyaabonya omusajja ne bw'aba alina ssente nga tannakusaba mwana tomuzaalira okuggyako ng'okirabye nti ku baana boolabiddeko nti ayagala nnyo abaana nga ne bona omuzaalira ajja mwagala naye bw'oba ajja si ozaala because omusajja omulabyemu ssente baswiti ate okuzaala tukwesonyiwa otherwise tukyakaaba nnyo leka tonnasanga musajja oyo abaana abo gwe basanga kika ky'omusajja leka gw'otannasanga n'omanyi abakyala abali ewaka ng'akyali wa maama we ng'abonaabona n'omwana naye ng'omusajja ayinza okugamba yesudiru yaani omugagga w'omu Kampala naye ng'ali mu kusafaringa na mwana because yakola wrong choice yalowooza nti omusajja bw'anaamuzaalira aramufunamu kyayagala ekitaali kituufu nze kamba bule wallahi omusajja ngazze nga wakkuwa ne bw'omala emyaka naye ena nga tonnamuzaalira ajja kkuwa omwana si yategeeza omusajja okkuwa naye omwana kati ategeeza bingi kuggwa okukolagana n'omusajja mukwano oba singa bwe kiri singa buli mukazi ali mu bufumbo actually era sabavano nga sogedde ku wisdom thank you so much byonna byonkoledde thank you so much okumbeererawo okuba sometimes aba Facebook abantu abamu bantwala mu speed whenever I talk about kaye naye nze mmanyi byankoledde kyova mba sawa kubano nga simwebaziza wamma thank you so much yes nange kaye I salute you bro musajja wange Rofit we tukwataganye biggwa byonna era njagala nnyo engeri energy oyo gy'okozesa kaye you deserve buli kyoyina by the way kaye you work for everything kyoyina so big up bro we bali kusindika Fatia ye bali kola atya kusindika
Chichi. Tawali. Mbasibu deza sina chenyongereza ko nsikade nze Fatia Ruja. Actually ku Facebook page yange kuliko namba yange yesimu. Okay. So jituke ko mbere nga nkwa ku bintu byentunda. I have nice handbags. I have nice handbags. Zonna office bags. Nabuli bag yonna no bogenda out bogenda wazona bags imbera nazo. So contact me through my Facebook page kuliko number, then we shall talk. Thank you so much. Shwanze mbajigalawo. Base tatmwe n'abatamude nafe okuva gye twatandikidde mpaka we tukomekereza mwepale nnyo mwebalire ddala ate ande tubatumirako yonna gye musinze okubeera nga mutwekkanya ate oba olyawo ne mbakuutira okubeera nga musubscribinga ku channel yaffe no musubscribing kubanga ebirungi mubifuna era lujja ndowooza abaleetera ebintu ebiba inspiring era bibazzaamu amaanyi n'olwakyo olunaku olwaleero wadde yabadde nkyaziza ne kamukyazi olunaku olwaleero tubadde naye mu ddiiro nga tulina ebintu bye tugezaako okwogeramuko ebitonotono naye nga abasiraamu tubagaliza ekisiibo ekirungi ate basiraamu bannange mbagamba ekintu kimu nti munaye bw'aba Mungu teyakusobozeseza kusiiba beera nga ate osiibulira omuntu omulala okusiibulira omuntu omulala tekikwetaagisa ate kubeera na ssente nnyingi kubeera naki newe benkota bwete emu ey'amenvu erina omuntu gwesobola okutaasa oba olyawo ate era munange wayise ng'omuntu eyasiibye toliira mu bantu toyogera nnyo nti nno bikinze biki okitegeera baagala muli balamu mweraba amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwansonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba so biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde so nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwansonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo newe manjagala simbawo muddo kisoboka n'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti bbiri kweno level kutuyimiridde wansi fuuti nga bbiri so omuddo kakube gulina emirandira gitya guba gujja mmera yes bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230 abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli